Kino Faridah Nakazibwe kimugwana we kibanga kituufu era nga ingenda kuba nze muntu agenda okuba nga nsinga essanyu bwe bibanga bino bye bituuseewo. Faridah Nakazibwe ennaku ezo abadde nnyo mawulire mukazi wattu olw'ensonga za mwana mulenzi Bruno ketekako ne muwala we Briella. Era nga Faridah Nakazibwe abangi bamutendereza okubeera good parent olw'okuba nga abadde parentinga omwana wa Bruno ke era nga trust me wobuuza omwana wa Bruno ke maama wo yaani Faridah omwana tamanyi nti oba mama we amuzalira ddala yafa. Ekintu ekyo nno nze kinsanyusa nnyo omuntu okwewayo n'agamba kandabirira omwana ono n'amupampalinga n'amunaaza n'asangulanga bbi n'amwoleza n'amuliisa n'amusomesa n'amubuulirira omuntu oyo mulungi era nga bw'oba omufunye mu bulamu buno obwensi trust me enseebe egenda kugondera kubanga abantu bonna si bwe batyo. Abakyala abasinga tuyina empisa embi tuyina ekko ku mutima tetwagaliza naddala tetwagala abaana b'abantu b'abakazi bannaffe naye Faridah nze kyandaze bannange ye example gye njagala okutwala njagala mbeere omukyala oyo njagala mbeere nga Faridah Nakazibwe. Kakati nnyo olunaku lwali tugenda batwalako mu katambi ka Faridah Nakazibwe ak'essanyu ate era nga bagamba nti aguze emmotoka kapyata naye ate amawulire gatambula nti no Faridah Nakazibwe omwami we ye yamutaddemu eno emmotoka. Abasinga nga bagamba Bruno ke yagiguze abalanga bagamba yabadde ku mbaga n'okumwanjula bamwanjudde. Tugenda batugendako mu katambi k'emmotoka eno ng'ali n'abaana be bonna bali mu kujaguza basanyuka bali mu mmotoka bevugamu bwe bayimba akatamira nga bugenda okulaba emmotoka ya bbeeyi bitya emmotoka ya bbeeyi bitya ziri emmotoka ezalagirwa emmotoka ezasalawo ezitambulira ku nguudo ziri ez'e London oba ez'omu America zeze emmotoka nno gye yabadde atuddemu emmotoka erabika obulungi buli mukyala gye yeegomba ate era ne Faridah Nakazibwe emusaana abakazi abalungi bye bayina okutuukako mu bulamu katugendeko mu mmotoka naye nga tetunabagenda kugiteekayo jjukira nti nno yenze Shila Adita ate era subscribinga oba obadde tunaba ku subscribinga ekigambo subscribe weekiri notification bell weri gye yambisa bulungi egenda kuba nga ekuyambako wabula nga ate commentinga erinnya lyo tolerabira ne mwosinzirira okuba nga olaba videos zino ntuma obubaka bw'oyagala okuteerawo mu video yonna gy'oyagala nja kuba embuyisaawo mu bwangu katugendeko mu katambi. Consider subscribing bw'oba omaze okulaba video eno nkusaba era subscribing kubanga ekigambo weekiri notification bell eri waggulu egenda kubanga ekuyambako bulungi nnyo era mu bitiibwa nga buli video gye tuteeka nawe ekutuukako bulungi nnyo muganda wange. Commentinga wansi awo neeyongera okubajjukiza nti wo commentinga oba tuwadde endowooza yo ate era teweerabira woba olina obubaka bw'oyagala okuyisizaawo ng'oyagala adita yaba buyisaawo ntuukirira akabokisi we kali awo wennyini ku eno channel nja kuba ensoma message yo ate era nkukolere ekyo ky'oyagala mu bwangu. Ndowooza emmotoka mumaze okugiraba eya Faridah Nakazibwe. Trust me munnange Faridah Nakazibwe ebintu we biti byonna bimugwana. Faridah Nakazibwe asaana buli kimu mu bulamu buno obwensi. Omukazi mwetoowaze, omukazi mukozi. She's a good mother. She's beautiful. She's very humble.
ate ali educative. Omukazi ali educative nnyo imwagalira ddala buli kigambo ekiva mu Faridah Nakazibwe. Try me, it's an inspiration. Kati simanyi abaana abali eyo abaana ab'obuwala woba if you're not following such a person simanyi muntu gwogenda followinga mu bulamu. That's why in keeping ngamba follow people abayina example gye weetaaga. Follow people that have value in your life. Follow people that add value into your life. Follow people that inspire you to do a certain thing gwe kyolowooza nti no tekisoboka. Nze beba abantu benfollowinga. In followinga Faridah Nakazibwe, not that olw'okuba mulungi olw'okuba she's a public figure. No, nze bya public figure si byentunuulira. I'm looking into Faridah Nakazibwe's soul. I'm looking up to her. There are certain things nze byendaba binneegomba omukyala byalina obba nabyo, enjogera, entambula, enneeyisa, embeera n'engeri gy'akwatamu ebintu bye. Buli mukyala bw'ati bw'alina okubeera yoyo omukyala omuteeketeeke. So anything new Faridah Nakazibwe kyatuukako, trust me, nze mbeera musanyufu nnyo kuba bambi. She has passed through a lot. She has struggled a lot. Era nga ayisa mu bingi okutuuka waali. So waba ayisa mu bingi okutuuka waali, waafuna ekyo ky'abadde ayaayanira ky'ayagala, trust me, kibeera kimugwana. Era nga imba musanyukirako nnyo era nsuubiranga naawe olina okumusanyukirako olw'okutuuka ekyo ky'alina. Nze emmotoka yiwe ya Faridah Nakazibwe nsaba Mukama amwongere ebisinga amugaggawaze amuwe buli kimu kye yeetaaga asobole okubeerawo nga mulamu. Ebiseera ebisinga abantu abalina emitima egy'emirungi bwekyo tebatera kubeerawo nnyo, tebatera kuwangaala nnyo mu society kubanga gye bakoma okuba n'emitima emirungi abantu mwe babakyayira, ababi gye bakoma okusembera mu bulamu bwabwe, abagenda obbakosa n'abataabakose bonna bajja mu bulamu bwabwe lwa nsonga tebaagala ekyo kye bakola. Wabula Faridah Nakazibwe aba akyali mulamu up to now, omuntu bw'atyo tumwetaaga. She really need each and everything, every good thing alina okuba nga akifuna. Era trust me, waakifuna nange lyerigenda okuba essanyu lyange nga bwe njagala nawe libeera essanyu. Njagala commentinga wansi otuulire olowooza ki kano akatambe. Mbaagala nnyo consider subscribing on this YouTube channel wobanga ogyetaaga videos if they are interesting, if my videos are interesting, educational, inspirational, motivational. Teweerabira tuwa a thumb up eyo no ye like. Mbaagala nnyo. See you in my next video.